po jako akawuwo. Abazadde bakubiriziddwa okunyikira okuweerera abaana n'okubakuliza mu ddiini kibayamba okukulanga beewala okwenyigira mu mize emikyamu omuli okunywa enjaga ko n'obubbi. Abakristaayo bali mu ssanyu lingi nnyo okuleeta ebintu ku kanisa era tuli mu kukola. Ndi musanyufu nnyo olwa baaba wange ate taata wange kyakoze kyaki yaffe era olunaku luli mwagaliza buwanguzi. Bino bibakubiriziddwa abakristaayo okuva mu kanisa ya St. Paul Church of Uganda e Bukeeka mu ggombolola y'e Kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke. Kyandibadde kirungi okuweza abaana okuzibwa mu ddiini mpozi nga tugasseeko n'okusoma baleme okuba nga bakozesa ebiragalalagala kubanga omwana aba tali mu ddiini era nga tasomye kyangu nnyo omwana okubeera nga yonooneka. Bano babadde baaniriza obuyambi bw'okuddaabiriza ekkanisa eno obubaweereddwa mu NRM Nsereko Charles Basajja Ssubi omubadde ensawo za seminti ezisobye 30, tipa z'omusenyu wamu n'ensimbi enkalu. Ndi musanyufu nnyo olwa muganda waffe Nsereko Charles Basajja Ssubi olw'omulimu gw'atukoledde okuddaabiriza ekkanisa yaffe ng'ate emabegako eri Honorable Namayanja ng'akyali Honorable yalina omulimu gwe yakola gwe yaleka mu kkubo ku kanisa yaffe eno okugirongoosa obulungi era ekyo kyonna maama tusaba na bwenkanya afune bulungi akalulu. Akulembeddemu enteekateeka eno annyonnyodde nga oluvannyuma lw'abatuuze okusaba mu NRM Nsereko okubadduukirira asazeewo okubawa byonna bye basaba mulimu gw'okuddaabiriza ekkanisa eno. Era akoze omulimu munene. Abatuuze b'e Bukeeka bonna baatuulanga ab'ekyaki ne bamusaba adduukirire ku kyaki yaabwe ey'e Bukeeka eyitibwa St. Peter. N'asalawo n'abatuuze ne batuula ne bakkiriziganya n'atoola. Omubuulizi w'ekkanisa eno Victoria Mutumba yeebazizza ettulina eribaweereddwa era n'asaba n'abalala okufangayo okudduukirira emirimu gya Mukama. Tuli basiimu si wali era balungi nnyo tusiimye nnyo kubanga mulimu gw'amaanyi mulimu si mwangu era essala gye tumusabira kyaliko tusaba Mukama amuteeremu obwangu. N'abakulembeze abalala wamu n'abatuuze basanyukidde enteekateeka eno era ne baweera okuwagira Nsereko Basajja Ssubi mu kiseera ky'akalulu nga kituuse. tumweyanzizza nnyo naye atulaako kino atutukidde ng'omwana enzawulo y'omusungu okujja okutukolera naye tuteyanza nnyo n'abo basanyuse nnyo Minijo atovre sileris mai maru aibo sarafino ambuzui masaba Kristo kitula. Abalala obubaka obusiima babuyisizza mu nnyimba. Uyu mwana ndiyo bora ya kujenga nchi Nsereko kuja tulijenge haifai tu Nsereko kuja tulijenge faitu. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ni amesindo kulijenga Utamaguzi amesindo kulijenga.